nti kati omuntu nganze njagala Bobi Wine, nenjagala Kyagulanyi, nenjagala Tata Solomon Kampala, nenjagala Power Babi, nenjagala gwe kiruma ne kimuluma sina kyamukolera. Principle. Yagambye atya? Bwalaba Katonda bwalabanganga ngenda kuswala. Ngenda kuswaza abantu bange antwale. Omukulu gwe bayita siasa Senkubuge najja mu yali mu politics ne ku ballot paper teyatuukayo. Kati Rona ze asuse ne ballot paper. Oyagala ate abasuubuzi babasoko omuntu wagirira. Fenga abasajja Abaganda Ssaabasajja Kabaka alabiseeko gye tuli. Tugaana ogamba wangaala gavumenti emaze ebbanga ki mu buyinza alani. Ebbanga eyo nonna lyemaze mu buyinza. Tewabaddewo bayimbi bayimba ebbanga lyonna. Ebalowoozaako leero. Nakugambye Alan, nze siyenze bali abavubuka boogamba nti nno bannange batuzimbidde ekkubo tugenda kulaakulana ekibuga ng'ekkubo liyita bweru wa kibuga. Kikusuye ddala obubonero kyotegeeza omuntu obanga bad kisa. Byanyumye. Bad kisa kintu kivoolera ddala. You have to be a good kisa mu Bufalansa eyo. Onaayimbirako Shiba? Why? Sijja kubaawo ku olwo leetero eriyo. Esi mukasya kano kankwanjulya Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Okay, kale mu ggwanga Uganda mutusinzidde okubanga ate tukuweereza twatudde dda ensonga zigenda kuba nga zitemwatemwa era nga nyongero bategeeza mwenna abali abatulaba. Tuli ku Landstar Hotel, hotel ya mulembe nnyo, balina gardens, balina ebisulo eby'omulembe ate ng'era n'ensula osuulira ddala nga mukungu. Eri opposite passport, so eri well located okutwaliza awamu. Tuli powered by Africa One Tours and Travel era nga nyongero bategeeza olugendo lwa for Europe lucha abakyagala olugendo naffe mujje. Tuli wali ku Uganda House, bw'otuuka mu basement w'oparking emmotoka ng'obuza Skari Africa One Tours and Travel. Tugenda Spain, Italy ne France ate tulabe ekintu ekigenda okuba nga ate kitambula malidaadi sana. Ndi ne kojja wange omugeye Sebunya gwendi naye akubye ka red kalungi nnyo ddala okuzaama oba lwakuba badde yakamala okulaba fada naye nga mu byonna byonna kulikayo. Navuddeyo kanjeko n'enkofiira. Nzeko n'enkofiira navuddeyo. Kulikirayo ddala. Twabalabye nga muli ne mukyala wo Maureen Nalowooza mugenze wa principal. Maureen n'awandika ku Instagram bannange ntuuseeyo ng'omusajja mbambi mulwadde naye neŋŋaana naye bannange. Naye Bobi yali ayagaliza dda kapo yammwe ebirungi. Yapostinga nako. Era nze tekyanneewuunyisizza. Naye mwanyumye Dax. Weebale kusiima. Mukulike eyo. Twavuddeyo naye togamba mukulike eyo nga abagenzi oba mu lutabaalo oba mu ki. Eri waka. Kale sooka obuze kitukakatako. Ewe wamwe. We wamwe. Magere waka. Abannayuganda bonna lwakuba nti bba abamu tebannaba kutegeera butegeezi. Naye Abannayuganda bonna. Yes, abalungi abatulaba nze Dax Cathedral omulyeru banyongera okubaaniriza. Ndine Alan Cruz. Alan Cruz muwanyo respect olwa engeri gy'okwata era President yagambye nkugambe weebale ennyo
olw'ensonga nti oli omu ku bavubuka abakola abali mu media abavubuka abato naye nga mukola bulungi ebintu bye mukola. Ani yabyogedde ebyo nno principal yabyogedde yakutumye obintuuseeko bale ate yalooza yandumye gwe wekka Bobi onjagadde nyatogattagattawo bantu obubaka bwoggwe nga gwe wange toyisayisawo bantu kojja abantu babi nnyo nze nabavaako nnyo obubaka bwoggwe nga gwe yagambye nti obubaka bwa Bobi bwe yagambye njagala ombulire bwe yabadde anjogerako man bulijjo njagala ombulire ng'oŋŋamba nti bwe twatuuse bulijjo bwe twatuuse ne batwaniriza kubanga era badde batusuubira ne batwaniriza bulungi nnyo ne tujja mwasanzeyo embwa sanyu lyabadde ppitirivu Bobi alina embwa ezitunula ng'omuntu sanyu lyabadde ppitirivu essanyu lyabadde ppitirivu nnyo n'abantu bonna be twagenze nabo ne be twasanze tulina ne be twasanzeewo already n'essanyu lyabadde lingi era omuntu basobola okumwogerako ne boogera ebigambo byonna bye boogera nga bali wala nga tebannaba kutuuka ofuna bulungi naye bw'otuuka lwomanya essanyu lyabadde ppitirivu ate njagala kubagamba kino abatuwuliriza n'abatulaba bw'obanga okwagala Bobi Wine oba Kyagulanyi si kirungi gy'obeera oli gwandaba ogenda nyiiga ogenda kweyongera okukola ki okunyiiga ofuna bulungi kuba ngenda kwagala Kyagulanyi badde mwagala naye ngenda kwagala Kyagulanyi njagale Bobi Wine njagale bawa Babi njagale taata Solomon Kampala taata Shadrack taata Namagembe taata Suubi wekiba kikuluma kikulume bw'oba oli wakwetta awette nkikuddiremu ngenda kwagala Bobi Wine Kyagulanyi mwagale njagale bawa Babi njagale taata Kampala taata Suubi bwekiba kikuluma kikulume oba wetta sina kyakukolera sina kyakukolera. Bobi ali atya? Bobi Wine ali bulungi omuntu lwakuba talyokke nti goals n'ebyali mu kugoba oba oli awo tebina Uganda tenatuuka wajagala Uganda jagala of course Uganda kintu kyobeera ogoba ekinene bwe kibadde kinnagguka n'ebitono ebiro biba tebikusanyusa lwakuba ate essanyu lyeyafunye bambi nti yali tasuubira abantu oba bano omanyi bano bayimbi bannaffe abasooka balina bwe balaba ebintu ne batabitegeera naye ate kimuzzaamu nnyo essuubi nga wabeerawo abajja nga bali mu lubu olwo nti ba entertainment ne babeera nga ate ensonga eno basobola okunyonnyoka ensonga ezo ne bazitegeera nga bazimanyi kale ekyo kiweera ddala essuubi era kimusanyusa bambi. Ebifaananyi ebyafulumye oba bye mwapositinze ng'oli ne mukyalawo Momo 19 n'akatabo kewakwasiddwa ye akatabo ko bakayita batya? Akaati olaba era ze wano we neewunyiza abantu abaddugavu bayirawo abantu abaddugavu si wano fekka at large bw'okimanyi nti nno mu America abantu abaddugavu babayitanga Negroes ne basanyuka nga tebamanyi nti ekintu kibadiisinga tebamanyi nti kibadiisinga paka omwami omu bwe yavaayo Malcolm X n'abasomesa n'abagamba nti you guys mulekerawo okweyita banniga ekintu ekyo kibavoola nagamba naye ate baba nga bakituyita itsoke fe tukyeyita kibi naye baba nga batukiyita tukyemblesinge era bwe bakyemblesinga ogiraba nga kyaba diluted onfuna bulungi kati omuntu bw'okyala ewo omuntu sina muntu gwe nali nkyalidde mwena abandaba
n'abammanyi sinda gwe nali nkyalidde nampa ekitabo sitaliyo mu bulamu bwange nti omuntu bwakeera ku makya n'akwata ekitabo nga pulezidenti bwe yampadde ekitabo nagamba nti nina ebintu bingi byenkulabamu nagamba nange munange bwe nali nga waliwo abantu abagamba nina byenkulabamu nga nze sisobola kitegeera nina ebintu bingi byenkulabamu oba oliawo ensi lyetalaba kati nkugamba bye baŋŋambye Bobby nga yagamba nkugamba byaŋŋambiddwa nina ebintu bingi byenkulabamu bwe mba nkulabye oba oliawo nga nawe osobola okuba nga tokola ki tubira bw'oyogera ebintu olumu ngenda ne ŋŋamba badde manyi mbuno nze nsobola okuwa obudde okusoma eriyo n'omuvubuka asobola okubeera mu ati naawe obudde okusoma bw'ati weebale nnyo kati mbadde njagala nkuwa ekitabo kinene okisome cover to cover ate osomese n'abatamanyi era kati guno omulimu ŋŋenda gwewa ŋŋenda Alan kusomesa abayimbi bonna ŋŋenda era okuva na leero njagala erinnya lyange mwongereko muyimbi oba onyiigira oba tonyiigira Dax Cartel teacher ŋŋenda kubasomesa mbayigirize pride ya artist nti artist ekimufulo ekimumakinga ebeera pride kati bwakwata pride ye n'agitundayo aba talina kyasigaza ekyebbeeyi kya artist si mmotoka si njuye ye pride si yenduulu oba si gwosose gwe basose gikubirayo ye pride gye bagamba nti oyo ye Haman Basudde oyo ye Kafeero oyo ye gundi oyo ye Gogini Wawa oyo ye gundi eyo pride eyo ebeera priceless kati bw'ogiwanyisaamu nesente buli muntu azifuna neyakedde ku makya n'akuba buloka bamuwa sente neyakedde ku makya n'asamba akadongo bamuwa sente neyakedde ku makya n'apoota afuna sente naye ate oli ajja kugamba Dax abayimbi bali bubi tuli bubi oli agamba nti abayimbi tuli bubi waliwo omuyimbi eyaŋŋamba naŋŋamba Alan bampita ne batuwa abantu Alan abantu bonna bali bubi abantu bonna bali bubi abantu bonna tuli bubi oli ojja kujja kugamba ffe tetuli bubi muveeko oyo sokomanya extent okumanya kwe kuli no sijja giyita level bwekuba banja kuba atenzivodde nnyo omuntu oyo okumanya kwe kwaluwewereki abantu bonna bali buki bali bubi nze kati kankubulyeko Alan lwaki gamba abantu bali bubi artist bwakeera ku makya n'agamba ffe tebitukwatako era byatandika buli omu agamba ffe tebitukwatako nze njagala kugamba batulaba politics tebabalimba buli muntu yenna wooli akukwatako kasita obeera nga oli mu perimeters bayita Uganda bagamba temuteeka mu politics wammwe nze mpuli abayimbi bagamba nze saagala politics andi kati abaganda bange ensonga lwaki wekiba kisoboka Alan ojja kunnyamba oba nga ggwe abeera ne media onfuneyo obudde ba artist mbawenga sessions manye nti nno kati mwabatamanyi nti nno muli part of politics mujja kubanga n'amasomo buli Monday n'olwokubiri oba nja kubawanga ne homework oba mbawe pamphlets muddeyo musome oba mwate bwe ndaba nga ndowooza yammwe yaluwewere mujenga weekend mu ngeri bweti politics akwata ku buli muntu yenna lwaki politics adetermininga ebyenfuna politics adetermininga embeera gy'olimu kubanga waliwo ebintu bye tuyita basic needs bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo suubira buli omu kyakimanyi basic needs nti butto nti sabbuuni nti amazzi ekyokulya okunywa shelter ebyo ebya bulijjo ekibidetermininga politics bannange politics ya determininga enkola oba policies ezikolebwa nti omusuubuzi leero bwakeera ku makya neyeekubira enduulu kati nja kugereza ku basuubuzi badde bali mu kwekalakaasa si bwe guli bagamba babayise kololo
bajje babagambe bino ne bino ne bino ne bino ne bino era bangi kubo basimbula ngamanyi bagenze kuddwamu tebaddwamu bava bakoze nabo bubiina biina bakoze ba association bu federation mubo simanyi Kasita simanyi Masita simanyi Masita ne Masaka simanyi traders wiki bwe batyo ne munaba taxi we gwali babayita ngamanyi badduse kubayamba bavayo utoda simanyi gundi serere tebikyaliwo nga enkole ya divide and rule politics ya jireto oyo era eba planned kati njagalo nnyolo omuyimbi politics amukwatirako kuba bo bagamba bw'otegeka ekivvulu omuyimbi n'olanga buli bwogenda mu publicity okulanga okwata sente n'ozitwala mu media ekulange era eba n'omutamwa ne sente zeeteekawo ani atamininga sente ezo okugamba ekuyita ojja ogirangira obwereere alisi newebeera ekoze swap wabeerawo services gy'obeera okoze ki gy'obeera okoze kuyo abantu bano abajja mu kivulu okujja bakwata sente ne baziwaayo kuliko omusolo oguvaako guno gugenze mu KCC guno gugenze mu security gugenze mu ki gugenzeyo kukola ki gugenzeyo kukola ki politics akwatako kubanga politics ya determininga policies zenkola eza buli kintu mane gwanga lya feri omanyi katika nkubulireko ekintu kimu enkoko we bagisibire ewantu omusajja omu yagamba enkoko emu bwe bagisibire ewantu ebbanga ne bagisibira awo ne bagiweera awo kyacu kasooli mmere ne bagisumulula ne batagikanga eveewo ye beerawo erooza bakyagisibye kati bwetto bwe twafuuka enkoko bakola batya bwe bagisibire ewantu ebbanga eddene nga bagiweerawo ebyokulya ne bw'ojja n'ogisumulula akagwa n'otagikanga kutambula kugenda ye esobola osigalawo ng'emanyi bakyagisibye kati awo wetuli tulina we twagetingira stack tumanyi mbu buli kintu tulina kudduka tusabe batuwe tulina kudduka tusabe batuwe bwe tusaba bo bajjawa bakola ki kyetutakola bakola ki kyetutasobola kukola tetulina kusaba tulina kukola nga services zituuka nga temulimu nepotism nga temulimu bino ebintu si nti nno njagala kubagamba where we go wrong as artists waliwamu artists balina endowooza ga nti abeera ani nga yabitugamba kati Katero yatugamba ki oyo Katero yatugambe ki Katero Katonda yakeera ku makya n'amuwa medula etenkana yiyo kiri wakati wona mutonzi wo kiri wakati wona osobola okubanga gwe tobi mutonzi yasalawo obanga gwe obiraba nenga tobitegeera kubanga si kyakukaka nti buli muntu ajja bitegeera oba abirabye nga abitegedde fena tusobola okugenda ne tulaba interview ng'eno buli omu n'agiraba bubwe oli n'alaba bulabi ngoye ze twambadde oli n'alaba nviiri n'atawuliriza bigambo byetuvuddemu n'okunyooma oli n'agamba abeera atyo oyo nga yatugamba ng'omanyi abantu abanyooma Moses nga mulimu ne baganda be anti era oli ayinza okugamba kubeera bino byenkubuuza kyemmanyi eriyo omulabi atulaba nga byalowooza oli ayinza okugamba Dax Katero anoonya masannyalaze Dax Katero talinaawo luyimba buli muyimbi atalinaawo luyimba ayinza okuba nga bw'agenda ewa Bobby aba agenze kunoonya ki masannyalaze bwe batyo bayinza okikategorizinga era baba bali obulungi bayinza okugamba nze nina ennyimba ebyo tebinkwatako zange nzikola nezijjula weebale nnyo omuweewufu bw'endowooza b'endowooza yeye endowooza yaabwe Dax Katero tumudiscussingeko wuno waali Dax Katero mu 2016 Dax Katero yamanyikwa nnyo ne before kumanyikwa nnyo era yaliwo lyomboka biki nti nina katalogo ya music nze lyomboka self service bala nyingi era ne gyensobola performing I can perform for almost 1 hour even a half 1 hour and a half era ndeeta n'enjawulo
era oli bw'aba agamba nti Dax Kateero oyo alabika atannaba na kutuuka kukola konsati, teekayo omuyimbi wo ngiteekeyo. Anti wafunye ku masannyalaze. Kati kankugambe bwe nti Bobi Wine nga Bobi Wine njala mumusaba mumuteka bate mumanyi kamubategeeze. Bategeeze. Bobi Wine nga Bobi Wine. Is an ideology. Ekyo ekirowoozo kyennyini kyakutte kyayambadde kyalina. Badde nsaba kyemusooka muwe ekitiibwa. Is an ideology. That is where you go wrong. Mumujajinga omuntu nga like yandibadde ng'ali bwati. Bobi Wine is an ideology. Of which ideology gyayina abantu gye babadde nabo ebbanga ne balimu okulera. Olw'okuba nga yazze n'agirera. That is where some people mistake him. That is why most of them mistake him. Omanyi ng'onojja abantu mu busibe era expectinga. Nali manyi takisuubira. Nasanyuse nnyo nga yakisuubira kubanga nze waliwo ebintu ebimu bye nzize nga nsomye ku byafaayo by'abantu ab'amaanyi. Ne mubuuza naye abantu bwe bati obeera obasuubira ekisuubira ekintu bwe kiti. Fakisi nakimubuuza ekyo kino mukyala wange yakimubuuzizza. Momo. Namugamba naye abantu najja nekya ne yeefuula ne yeekyusa n'akola bw'ati. How do you feel? Nti Dax leero azze. Enkya ogenda omulaba nga ayogera birala. Ate enkya n'akuma n'agamba tumusonyiwe tumuleke. N'agamba nti ekyo obeera okisuubira. Nagambye man omusajja wakabi alani. Wakabi. Gwe toyagala oli aliyo nga tayagala kiwulira. Oyo omusajja oyo Bobi Wine wakabi. Wakabi regardless oba gwe omulabye otyo oba gwe omulabye otyo oba mizikwetu omunyumirwa kati sooka oyagala amagezi ge n'ekirowoozo kye kubanga ekirowoozo kye tekikoma ku ye. Naawe ali eyo nze mbalaba bangi awo ng'oli ajja n'ajja n'agamba ani abatuma okukola kuyamba gambo no muli mukola bwe muti. Ani abatuma. Endowooza eyo ey'abantu bwe batyo be balowooza nti nno obulamu bugenda kukoma ku bo. Obulamu tebukoma ku bo. Bwe bukoma ku bo lwaki ozaala? Weefeeko gwe nga weggwe. Obeera okke. Lwaki ozaala? Kitegeeza waliwo kitu kita zowi. Abalungi abatulaba kye bayita zowi Katonda kye yawa mu ffe nti ekyo ekicreatinga more of ffe kabibeere bibe ebimera nti omuntu eyasimbye empeke za kasooli 3 mu ttaka bwe zivaayo tezifuuka mpeke 3 zivaamu ne zivaako eminwe egisukka mu mpeke mmeka 3 kyokka egyo eminwe ne givaako cones ne givaako kasooli zivaako empeke 3 ziba nyingi naye nga mu ttaka wateekayo just mpeke mmeka. It's called zoe. Kale abantu bamwe babeera kuno ku mitimbagano nga tebali informed nga tebamanyi nga baba driving ne babajjayo. Wamma bulijjo sitera kwogera bwe naye kinga katako kwogera bwe nategedde nti ate tujja kusigaza amagezi mabega kati bwe tulowooza muno bagezi bo bajje boogere nedda. Abalungi abatulaba obulamu tebukoma kuffe. Bwe tuba nga tuzadde abaana kitegeeza obulamu bweyongerayo. Tulina okulivinga ebyo nga tucreatinga ebyabwe tutaddewo abagenda okweyongerayo basange ensi ki basange eggwanga ki. Singa Abamerika abaali ku Abraham Lincoln zibakeera ku makya ne batalowooza nabo ne balowooza nga ffe nti nze kasita mbeera nga ndi kumpi ne master nga mpa ekyokulya ku ttebo nampeereza ku bukunkumuka nja kuddayo ngambe bannange abali mu faamu nti bamaster si balungi bamaster balungi. Amerika teyandibadde awo weeri leero gwagyegombo gibeeramu ekuwe n'obutuuze. Kolera ensi yo bagyegombe n'abantu batuwe okugyegomba okwagala okufunayo obutuuze. Kaddemu Singa Abamerika
oba abaddugavu abaali mu America ku Abraham Lincoln balina endowooza gwe gy'olina leero nti okuliraana master ng'akuwaayo ku byokulya ali awo obeera w'amaanyi era olina okufutubbalira kubala n'obbalinnyirira nabo ne bagenda mu nnimiro eri ne bagamba bannaabwe abali mu masamba baddugavu bannaabwe nti master mulungi asaanye abeerewo ebbanga tubeerewo ettu ebbanga lyonna. America teyandibaddewo leero ku kweyagaza kutuuka kwagala kufuna butuuze kubeeramu yo era n'ogiwa n'erinnya mu land of opportunities. Ku Abraham Lincoln tekyaliwo ekityo. What were those people? Those men stood up ne bakolera eggwanga eryo okubeera nga leero likweyagaza ng'owulira oyagala ogende mu America obeere mutuuze waalyo. Kati naawe ali wano osobola okukwata ettaka lino ery'obujjajjaabo n'olikolerera ne libeera nga n'oli asobola okuva eri gy'avudde afuuke omutuuze ow'e Uganda asaba obutuuze wano. Kubanga wano waliwo bingi nnyo ebitali n'eri olw'okubanga gwe oliko ekiwero olw'okubanga gwe obwongo bwo bulina we bukoma olw'okubanga toyagala kusoma olw'okuba gwe olowooza bwe byali bwe biriba mental slavery leka ate kuwayobala gwe beerayo nga gwe kati gwe abaana obazadde gwe wumula leka abaana bayige banakwogerako nga jjajja yalemererwa. Ba Malcolm X, ba Thomas Sankara, abantu abavubuka abakedde ku makya ne bakyusa endowooza z'abannaabwe nti nedda tebaava mu bbanga wabula baazimba ebirowoozo bino era bangi babakriticizinga ate nga bannaabwe onolabika otya nga mu byafaayo byabo gwe wali olumu ku bali taata walwanira wa nze nali ku saidi ya Koheni. Oluyimba tuluwulira ekitiibwa kya Buganda kya abazira ennyo abaatuso baayibana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyaffe tubiwulira ebyo ebigambo yes tule wansi tuwulirize tubiwulirize tubitegeere nga gwe atuukira ku makya ebigambo ng'ebyo ng'obisambajja nga gwe gamba muno mwe mutegedde nnyo mwe bageze nnyo kyogamba Alan mwe bageze nnyo mu generation eno mwe bageze nnyo okusinga oli jjajjaawo ataasoma gwogamba mbu yeffala eyakeera ku makya n'akwata essente ye yayina obudde obwo n'agula ettaka mwe bagenda obbaziika mu ennaku bijja byammwe mbu yeffala okusinga ggwe azimbye alitunze ozimbe kalina nga eri 5 ku 100 eri kwa 5 ku 100 gwe boozadde bagenda bbaziikawo. Oli omukadde yambalanga ekkanzu emu ku kyalo n'ayambala lugabire n'abeera okwo yeffala yagulayo ekaze 15 gye muli mu kutemaatema mutunde yeffala gwatemaatema otunde ogula ebbenzi kalina gundi nga naawe ozadde abaana gwe mugezi. Artist ekintu kyasinze okuba nakyo ekirungi mu abatulaba ba artist mu abagamba mbuzimanyi muli b'amaanyi temulina lwaki artist toyawudde muyimbi comedian biki muzanyi wa art lumanyi ogera ku yes artist yenna nze sirinze bali eri abajja okwogera ebigambo nga tabitegeera omanyi waliwo omuntu nga talina kwogera nga musajja w'amaanyi nga talina kwogera nga speech balina gimuwandiikira okwogera obwogezi wano abalungi abatulaba bakisomesa public speaking ne bakusomesa bwolina okwogera mba tova eri buvi bakiyita pride. Artist kyayina mu bulamu bwe yenna bagiyita pride kyayina okuprotectinga his pride mu Luganda kibayita batya ekitiibwa kye alina okikuuma kyalina okuba kyabaalina kyekyobugagga kye nti papa misa kisemakula yes kyekimweyimirira n'owa traffic n'agamba bambi pasita Bugembe musumba genda ekyo kati bw'okitundayo
anti oli ajja kugamba Dax ffe twogera n'abayimbi nze ennyumba ya Paulo Kafeero sigimanyi simanyi na bwefaanana yasobola nagijajinga oba etya wabula binene obidetermininga ki tebirivaawo message yes nze waliwo ekigambo kyenawulidde pulezidenti ng'ayogera neŋŋamba waaw kyandese wali fact buli omu yasirise nagamba bwendabanga Katonda bw'alabanga nga ŋŋenda kuswala antwale. Ani yakyogedde? Principle. Yagambye atya? Bw'alaba Katonda bw'alabanga nga ŋŋenda kuswala nga ŋŋenda kuswaza abantu bange antwale. Ndoza nina reason lwaki okugamba nti kusaanywe nti kati omuntu nga nze njagala Bobi Wine, nenjagala Kyagulanyi, nenjagala Taata Solomon Kampala, nenjagala Power Baby, nenjagala gwe kiruma ne kimuluma sina kyamukolera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Are you getting it? Nti okuyimba kuno mu Uganda bagamba ngabo badongo, era abadongo ne kibeera kiki? Kivumo. Abantu ne bajja wano ne bayimba bangi sana bamalayo ne bakwata ekintu kye bayita abadongo ne kibeera ekitiibwa ne kibeera ekirungi baeri Wamala abaani mu kwenyumiza bakugamba nti oyo ye muzzukulu wa Eri Wamala, lazima yagala gano otunulayooko ne bayambaza ekitu ekyo. Naawe leero aliwo okutuuka okukyegomba okikole ki? Okyegatte oyingire mu art. Era oba n'abakusikiriza abajja. Kati gwe kyogamba awo tolina b'osikiriza? Obalaga kifaananyi ki? Obalaga kifaananyi ki nga owuwo leero avuddeyo n'abeera ng'ekitiibwa akyongeddeko ennyo, omutadde mu bisooto, nkuyite ki? Newankubadde oyogera nnyo kala ogamba maanyi nnyo, nkuyite ki? Nkuwa eki? Mu Bayibuli Simon Peter, Yuda omumanyi mu Bayibuli? Yakola ki? Yali amu Yesu olukwe. Naye omanyi kye yakola after? Abantu batunulira olugero tebalumanyi kubanga baba tebamanyi. Yuda mu kulya mu Yesu olukwe alina sente ezaamuweebwa, si bwe guli? Yaweebwa sente. Yuda bwe yamala, Yesu bw'amala okufa omusaalaba, Yuda yakomawo eri bakabona n'abagamba naye mu kye twayogerako temwalimu kutta musajja ali musajja ono. Yuda yakomyawo be yatwala. Bakabona bakola ki Yuda? Baba bagamba basomye naddiini mu Bayibuli bakubuulire. Yuda yakomawo
bakabona ne basalira ate Yuda omusango bakwata era bagati esente ze n'engoye za Yuda ne zitekebwa mu ntaana ye obudde obwo Yuda bwe yakoma yateyenenyeza olowooza baamusalira omusango nabo baali bakyamu bakabona baakola ddiiru naye ne beemwefuulira ku lasiti tujajinga Yuda yekka mu kifaananyi tumanyi Yuda Iskariyoti bakabona tuboogerako tuli mu mbeera dakisinga bw'olaba ebyogerwa n'amaaso abavubuka bwe bagatadde ng'oli agamba bino byenkugamba mbiraba ku TikTok mbiraba ku intaneti oli n'agamba bo bakola firimu zaabwe bakole ki bafune kye bafuna bo bagagga bo baamala okugaggawala omuyimbi omulala n'agamba ye mugagga already ayina biiki ayina amaka ayina biki n'asalawo agende waawulira nti oba ye effort ze zisiimibwa ne yebbulula mu bwavu omuntu oyo bwe yebbulula mu bwavu ebbanga lyabadde amaze nga mwavu ne yebbulula mu bwavu oba oliawo shoze ne baziboyikotinga oba oliawo ku peegi ze ne bamuvuma ye n'agamba oba banvumavume naye ndi bulungi kikyamu ki ekiri mu ekyo omuyimbi abamu mbalaba nga bagamba nze nali mu people power nze nali mu struggle tetulina kye twafuna ne tuvaayo ne tugenda kati ndi bulungi nze tolina ky'oŋŋamba kati nenjagala okuza omuntu waba abadde bubi ng'avudde mu mbeera eri n'agenda n'aba bulungi kabiiki omanyi nze nabeerako mu campaign nga principal ajja ku mubaka wa paalamenti twali tuli Manyangwa mu kisaawe era nga performing akafaananyi ako nesikamanyi in fact mu bifaananyi ebingi nnyo bye nalabye ewuwe nga bwe buli nenga ne kano wabula nsijjukirako nga likomyewo wabula nze sijjukirako nga asuubiza nti gwe nja kuwa kino nze Kateero teyaŋŋambako mbugwe Kateero nja kuwa kino onfuna bulungi individual benefits tezibeera ku ultimate goal mu Luganda mu securing plan ebyokufuna by'omuntu sekinnoomu tebibeera mu kiruubirirwa kyawamu tebibeera mu kiruubirirwa kyaki kyawamu abantu abatambulako ne bava mu ggwanga ne bagenda mu mawanga amalala toloozaamu n'ebintu bino tebabimanyi babiraba era babyekriticizingira bo abamu tebalina platforms babyeexpressingira abamu tebibakwatako naye nze ndowooza nnyo nti omuntu bw'aba nga alina kyali okugeza nga ba artist kabeere basambi ba mpira kabeere balooya ng'alina waali nze ndowooza nnyo nti aba ku front foot mu society si bwe guli era abamu balina obbawa amakubo ne bagamba gundi close
aba ku front foot mu community wa mu society. Kakati omuntu bw'aba alina ekirowoozo nga kyawamu totunuulira kyalina nga ye. Singa eyo endowooza yeebaawo, singa ensi ze twagala okulaba ezikuze tezituukanga waawo. Simanyi Forbes magazine lwe yakeera ku makya n'efulumya bagagga mu America 100 nga mulimu Malcolm X. Naye olowooza Donald Trump yandibadde anoonya ki by'obufuzi bwa America? Kuba mugagga. Takkangako mu top 6 mu Forbes. Otera omulaba ng'ayogera. Olowooza yandibadde anoonya ki mu by'obufuzi by'obwa America? Kuba alyokke. Tetulowooza. Forbes ke kataba akarating abagagga mu nsi yonna. Ya. Kalimba Jeff Bezos. Olowooza lwaki yandibadde ajja? Ayagala musaala gw'abapulezidenti, ayagala kitiibwa tebamumanyi, oba ayagala offers ze bawa abakulembeze nti aye green passport yatambule. Lwaki abajja? Ayina ensonga ez'obuntu, osooka n'ojjawo eby'omuntu n'odda ku z'obuntu. Wano tuba twogera ku nze siri mu kategore y'abali bavubuka abatasobola kumanya nti bw'ozimba ettawuni ennene bw'eti, ekkubo n'oliyisa ebweru wa ttawuni obeera okubya ekonome y'ekibuga ekyo. Nze ekyo nkimanyi because I went to school. Manyi n'ekidetermininga ekonome kyeki. Ekkubo okulizimba tekitegeeza kulabisa bulungi kibuga. Kwanguya activities eziri mu kibuga ezireeta ssente. Accessibility to some materials. Kyekyo si kulabisa bulungi, si kuzimba bizimbe byake. Era nze ekyo nkimanyi bulungi nti bw'ozimba ekibuga, ekkubo n'oliyisa ebbali w'ekibuga oba okubya enkulaakulana y'ekibuga kino. Si nti nno buli muvubuka ekyakimanyi. Era asobola okugamba bazimya amakubo. Abantu bangi nnyo abamanyi nti no Centenary Park bw'oyimirawo bakwatirawo nga idol. Oba ne Square wali eri, City Square. Abanga abali abatambuddeko babali ebunaayira eyo gye muli. Parks ezo zibamu ba criminal. Awo omuntu anoonya omulimu waatuula. Era gavumenti zirina plan mu bifo ebyo. Ezimu zirina ne food programs mu bifo ebyo. Nga baleetayo emmere, nga baleetayo engoye, bakimanyi nti munnansi atasobola kweyamba wasobola okufudda obuyambi. Era abanoonya abakozi, amakampuni galina be gatuma ne bagenda ne banoonyayo abantu babateeke mu factory bakole. Mwezi of Freedom Squares. Wali eri okumpi ne Watoto bagiteekawo ne bateekawo n'ebimuli. Abantu batya n'otuulawo. Bamanyi bajja kukwata. Kati that is how
enslaved we are. Hande kawa bakwatirawo totula mbimuli ya Jennifer wajja kukwata. Dax kati ate guno omulembe njagala mukkirize nti si gwe guli. Eyo fact si gwe guli. Niriro buli kyoyagala okulaba kiri wano mu kibatu kyo. Jjajja wange si bwe kyali. Dax njagala nkubuuza ekibuuzo nga bunziramu. Oli bulungi oba toli bulungi? Ndi bulungi ntya. Toli bulungi. Ati lwaki nkola? Kale. Aliwo bulungi akola? Akasimu kavuze. Kagambye nti Dax no naye olukaaga luno. Olina mukyala wo Momo yeetaaga okufiibwako. Olina omwana. Olina Hajati maama jjajja wange. Olina taata wali. Olina taata. Nina abantu. Olina abantu. Bagay no naye luno olukaaga. Dax lukubeeremu. N'omwana n'atera okusoma. Ogenda togenda bw'oba togenda lwaki? Sigenda. Tuwe ensonga. Tezimmala. Ezikumala ogenda zijjawa? Anti kankubuulire tezimmala. Abula ezimmala nsobola okuzifuna singa enkola ebeeteredde eno gyendi gyenkolera. Enkola gyendi gyenkolera bw'ebeeteredde factors eziyeetera okutereera ze policies ezitabagibwa nze ezibagibwa gavumenti nsobola okuyimirizaawo family n'abantu balina abaliddawo n'abajja okujja nga nze kennyini nvuddewo wabula ze bampadde bwe mbeera ng'ekizibu njala. Kankubuuze Alan kyombuuzizza. Bwe mbeera ng'ekizibu njala nompa ensigo ndyandye. Omusiru yalya ensigo wabula omugezi yakwata ensigo n'azisiga. Era ensigo ezo Mukama n'amusaasira ne zikula ne zibala n'agoba enjala. Kubanga omusiru yewe bamuwa ensigo azirya enkyera enjala n'emuluma era n'alowooza kiri addeyo asabe. Endowooza bwetyo bwe tubaawo nno pulezidenti wammwe nawe w'abayimbi ow'abayimbi tetulina pulezidenti bayimbi aliwa. President of Federation. Joga music industry government. Music industry government. Bwe Alan lwaki obisitekininga ebintu. Toli ankonti president wa Rotary Club. Rotary Club ebiyina. Ne wano waliwo n'omukyala awo matumiddeko Rotary Club Kibuli balina Madam President ibi. Ezo zirina. Kakati bwe nkugamba kamaleyo. President wammwe nga tokkiriza. President wammwe owa Federation omukulu Edrisa Musuuza Eddie Kenzo yagenda mu government n'agamba nti juzi bamuwadde ekifo kya presidential advisor creatives era walibadde omwoyo kakonguzi kuba wa generation yo. So bwagenda he's ahead of me in generation. We came after them. My generation is just a day. Bwagenda n'agamba nti batuweeyo akasente tuteke mu federation yaffe y'abayimbi naffe abayimbi tusobole okubaako kye tufuuka nga bw'ogambye nti ogenda ne bazikuwa omuntu omu oba tekikola naye mufunye omuntu agenze n'apookinga
okimanyi kino poaching bwa bubbi kale na musonywero kigambo kyomuseza wa poaching kwe kujewo era poacher bamusanga ku game park battamutte kale n'agenda n'akuŋŋaanya n'asaka kale kyanga kigambo kyembadde n'arobinga sikulobinga sebo nedda tompaate bigambo n'asaka n'agamba nti bayimbi bannange twekuŋŋaanye wano twetereze ng'abayimbi abayimbi tuli bubi daxi omuntu oyo bw'atyo abaakoze bubi abaakoze bubi nnyo bw'agenda n'asaka nga yeesakidde abaakoze bubi nnyo olw'ensonga alina ekirowoozo ky'abeera asiga nti wamma baana omanyi kati kankugambeko ekintu kimu taata akyasinza okubeera omubi wuliriza wawulirako nti mulinayo sako mu federation abayimbi gye musobola okugenda engeri gye sibaayo ntandika nti okwogera ebyayo towulyangako sibaayo alani mwembakikola bataasa mwenna abayimbi mwenna alani wano we mugowinga wrong toli muyimbi wano mwe mugowinga wrong abannamawulire alani nange nalinga mmanyi nti no enkoko bwensanga ziri awo zonna ndowooza mbu nenkoko ezo ziba za muntu omu alani kyogamba buli seggwanga eyita ku kyale wammwe yammwe wadde ogamba alani that is where you go wrong alani bino byonna bye tubeera mu simanyi association of gundi federation of what oyo nayina blabla ku main goal alani nakugamba era alani nziramu era nkugamba alani nziramu era nkugamba nti nakugamba nti individual benefits tesobola kusinga ultimate goal labayo alani Ronaldo omupiira ogugoberera Ronaldo yajja mu Manchester omusajja n'amuta tasinga Manchester tagisinga kuba is an individual kati alani bwokwata art yenna omuteeke mu kirowoozo kya ttiimu oba akabondo bwe kati leka naawe nedda ssebo alani si bwe bikola alani nakugambye mbu nno artist yennowa art ekyobugagga kiba kiyita pride eyo gy'abeera alina ogiprotectinga aginyweze agikwate bw'ati onfuna bulungi ekisinga okubonyaabonya leero abantu leero olaba nga abantu bagambye guno ntumuleke guno ntumuveeko tumute oba akoze ki tetujja kugendayo kiba kimu nti they believe they are part of you ate nga kyekituufu kubanga era bw'okoowoola onfuna bulungi si bw'okoowoola kakati bw'obaba nga balina kye bagamba nti kino kibagoberera lwaki ogaa nti ate kyekino kigeze baleke gwe sigala eno kale okole kino wekka simple idea ya federation olowooza erina kyeyamba oba terina kyeyamba mu mbeera eno nze sinnakiraba you cannot convince me tosobola kuŋŋamba mbu no alani tugenda omwana osooka musiga bizigo before kumunaaza sooka munaaza sooke tunaabe tulina ekyokuggusa ekisooka ne bw'otugabula ku mukolo gw'okeeki nga mufumbiro teri mmere tuba tetwalidde ku mukolo kati bino federation bikyo cake icing on the cake kyogamba nti ono ali mu kukwata obuyinza nga ati munnaffe yataatuwe bino bano basuubiza obusuubiza ngoyo ali part of kyo alani guteberezaamu oli musajja muddugavu ogenze mu maka ng'abantu bazungu osanzeeyo muddugavu munno abazungu nabo bali basirise bati abeeru bati muddugavu munno yakulisa kakanje omuteeka mu ttulu baki
before omanyi bagamba nti nanyini mufu yakwate wawunya ffe twandibadde twasooka dda ng'aba ati kubanga ono ali wano waffe sigenze nze mbagamba saagala kwogera nga nze twali baana omukulu gwe bayita siasa Senkubuge najja mu yali mu politics ne ku ballot paper teyatuukayo naye yali azze muki mu art azze kize ya taking a step kati bwekiba era aba art bangi bajja kati era ono azze asuse ne ballot paper oyagala ate abasuubuzi bebabasoko omutuwagirira ffe ng'abasajja Abaganda Ssaabasajja Kabaka alabiseeko gye tuli tugaana okugamba wangaala ab'eggwanga eddala be babasoko ogamba wangaala olwo batutenda omwoyo ffe tusooka kuba ffe tumanyi n'okufunamu yeffe tusooka okukola ki okufunamu kati ne gavumenti oba pulezidenti n'asalawo n'agamba nti abayimbi bano sinsi bantu bagezi nnyo n'akwata omuyimbi munnammwe okitegeera n'amuwa presidential advisor on creatives. Gavumenti emazeewo bbanga ki? Kikola tekikola. Gavumenti emaze bbanga ki mu buyinza? Gavumenti emaze bbanga ki mu buyinza alani? Ebbanga eyo nonna lyemaze mu buyinza. Tewabaddewo bayimbi bayimba ebbanga lyonna. Ebalowoozaako leero, eyo post egirowooza leero. Eri Wamala yaliwo ng'ayimba nga gavumenti weeri nga teyamuyita. Osanga baali tebaagala. Lwaki leero baagala? Kyeweebuuzanga. Nakugamba Alani negga nti no omuwakuzi w'enjuki. Wamala ayinza okuba tayagala. Omuwakuzi we kigamba lwaki leero baagala? Reason ginoonye lwaki leero baagala. Why? Because you people, you are taken for granted. Now, you no longer, because of who? Because there is someone among you who stood up. Now, you're recognized. They can even give you whatever you look at. No, mchale baba kuwa. So no kuwa. Gatwala mchale. No litwala. No litwala. To bring you closer. Because the rule is, keep your enemies closer. Yes. Divide and rule. By the time we political education, we bamugirawo nali ndi mu senior one. Kati mukujja nali ndoza ni mu senior one kuba bamugirawo awo naye twali tusomyeko kale introduction. Characteristics of a despotic ruler. He keeps his enemies close. He divides and he rules. Many. Ogamba Daxin okwata ne bawa omuyimbi munnamwe ne bamuwa presidential advisor on creatives mu ggwanga tekina we kigenda bayambiranga abayimbi bati kino ekyo bayambiranga abayimbi kiyamba nnyo ye. Era eyo bagiwa certificate of incorporation bagiwa ye. Ye. Bwe tusiima ekisinde tugende abagandi ab'ekisomesa ky'egindi era bawa bwana mukulu w'ekisomesa ky'egindi ekyo. So tubaga nti tuwadde abakatuliki bonna. Obaawo ebisomesa tukuŋŋaanira mu dayosisi. Kati omuntu ayinza okuba nga mukulembeze wa kisomesa ekimu mwene mumutaaminga nti archbishop. Si kyekyo.
kyannaku naye kyekyo naye kankubuuza wali waddeyo obudde n'owuliriza ku president wa federation bya planning okukolera abayimbi ne byagala mukole ne bwayagala mutambule n'obiwulirizaamuko wali waddeyo ko obudde ayina manifesto okay that's tunatera okumaliriza shero and why are you disappointed? Have I looked like I'm disappointed? You're disappointed. No, I'm not. But njagala okubuuza ebibuuzo byange bino. Do you believe mu kisaawe kino entertainment, mu kisaawe kino ekyokuyimba naddala, President of Federation Edrisa Musoza is one of the most exposed artists we have in Uganda? Do you believe? One expose eriko extense. Okay, yes. Which kind of expose? Omanyi waga omusomesa bajana agamba mwe bana mwe ngenda be exposing obutategeera naye beera part of expose. Which expose? Do you believe in a positive way? What do you mean by being exposed? Enyimba ze zitambudde, message gyatambuza, bwazze yeekwata gyatuuse, kalya gyetuuse, awards zafunye. Do you believe nti with his experience mu kisaawe kino asobola okukulemberamu? Nalaba kulibala Bobi Wine ku CNN. Nindulawa ne Al Jazeera. Sirabanga lulimba lwa Uganda yenna nga balukubye. Okay, do you think kati gwe exposure gyoyogerako tokimanyi nze nalabako oluyimba nga we are fighting for freedom ne balukuba ku Al Jazeera ne bamuleeta n'ayogera kati exposure kigyongamba nendulaba ne ku CNN nendulabako nze nali nsoma omwa just muli racing inform nemanyi nobaga ebitukate nemuga kyekyo kisoose nga tomanyi waliwo gaya mita XOD gendo munonyeko XOD oyo guy yasobola okubeera nominated mu Channel O Awards nga nebo ngamba sinababa in fact ne radio and wizo sinababa sinabamanya XOD Ugandan artist nolo kubanga mumulinda aze n'agookya ku TV kyagambye nga mugamba ensi etandikidde awo era n'agookya aze n'agookya kati nze nakugambye ala nze si yenze bali abavubuka b'ogamba nti nno banange batuzimbidde ekkubo tugenda kulakula n'ekibuga ng'ekkubo liyita bweru wa kibuga si yenze zigere nonye XOD. He was a rapper. He's a rapper. I think Rajali is a rapper. He was in Channel O Awards. Nagati tugenda ngako fere tufuna artist era genze ko kulukalula abazungu na representing Uganda era no kuli yazose XOD was there. And his video nga ine ebintu ebidde mabega bintu bidde mabega XOD nato obutamanya nno obulaba obutamanya nali tebukugisaako musango olumu singa gwokedde ku macyango ozogamba nti ozikakasa awo bwa n'omusango naye oba tomanyi ogabane musonyiwe mbadde simanyi awo tuba na musango tukuleka andi kali omuntu akulabe nagamba kati abo akatabo ke bakwadde bakayita batya nkugambye the autobiography of Malcolm X akatabo ke bakwadde ate nga bulijjo nkayaya simanyi na buchaze kitya nga bulijjo nkayayanira nera nenugani kwa resto kulimaga akatabo bwe kafana we kati kaliwa
lwaki nkasomeranga ku internet njagala kakwata mu hard copy. Bobby akakuwadde? Yes. Era kuva njagala mukimanye nze nina okusomesa abayimbi natumiddwa kubasomesa ebikwatagana n'abayimbi sagala kulaba president ng'addamu okwerumya omutwe n'abo bandekere kati gwe faafaagala n'oli bwe muba mugenda okuyiga olaba empologoma nga zigenda ku raid empologoma enkyala lala Mufasa wabaha kati byenkututate mutade mu Lion King nti lala bwagenda nga bagenda mu Pride Lands okuyiga lala amanya nti kati tusokeyo hyenas zaalaaminga nti kati kirabika pre eri wano gye tuyigga eri wano kati lala ajja njija nti ye maama ajja Mufasa Simba babeera waganye bwebanga kyekivaayo bwebeera nga ntulege lala amaliriza ne Simba naye bweba abanga mbogo awo Mufasa aba alina okuvaayo basobole okwetera Kayan omwana kati nakino kiri mu bwe ono kitega nga omuntu alabye comic movies okutegeera ebintu ebyo okutegeera Lion King mu animation gyeri ne mu movie gyeri Lion King ina storyline eri mabega eri ku politics abatulaba kati principle leka bwetuba tuyiga ngundi mbogo leka abeere ku bogo naye kati zino ntulege simanyi bugabi bulekere ffe basimba oli Mufasa bulekere ffe basi era ekikolagana n'aba artist yayogedde bw'ati yayisizaamu gundi amaaso biki bring on my table Cruise exclusive gwe mukutu Dax Cartel amadde planninga to have Dax Cartel every Tuesday naye kojja wange ono tafunika yogera ku time nekojja gwasinga obutakwata budde naye nga information yo sofa abantu bajagala naye comment section ye ejja kulamula nnyo Alan Dax Cartel tumufune ng'olwokubiri ku channel wano agambye mbu ekyabayimbi bakimukwasizza kinga katakono kunkakatako nga tumaliriza mu dakika ng'emu babiri industry yagajja abange efaanana etya abayimbi bano mwagala kweraba mu line efaanana nga bayina ekitiibwa kyabwe nga bawa abagizi baabwe ebitiibwa nga bakoze ebibasuubirwamu so si ebitabasuubirwamu nga bategenda okumanya ne bakoma ne batandikira ekisuubirwa mu muyimbi kwekera ku maca okutransforminga obulamu bw'abalala bwelazi n'obubwe tebakikoze bulungi twaje kiri bwe kiti nyimbi asaba muyimbi asaba like begging tasaba yasookerwako bwaba tayina asobola okuba nga tayina n'ensaba yeteba bwetyo bamuwa bamutonera nga bamusiima muntu akoze omulungi bamusiima era artist tombuuze lwaki tokolanga concert oyinza okuba toyagala no osobola okumbuuza mbuuza kale ebbanga lyonna nalyomaze n'emisango gy'obadde nagyo mu industry na buli kimu kyokoze n'ebirungi byokoze kuba obuvuyo bwobukozeeko kuba bba abakyala obadde oyimiridde bulungi mu industry paka wasetolinga n'omu naye oli musajja musiraamu so kojja wange awo nawo nkuwa ekikala lwaki tokolanga concert naye nga tonnaddamu ekyo ekyalwaki tokolanga concert nga tetunalaba ku drop yo ku show ya Shiba teyetaagisa buno budde Dax
andi drop tebagisabira jukira tulya ku self service drop tebagisabira oli mukwano gwo ate si ye concert yeesoose era nyingi ezibadde nga siriiyo teziwedde mirungi eno yeneegaana onayimbirako Shiba why sijja kubaawo ku olwo deeti lweriyo kale mukolere kadro nkyayina akatabo k'okusoma kale soko mukolere n'okusoma akatabo n'okusoma cover to cover anti soko bala jukira ali no basomesa ate abo jukira ali no bakuŋŋaanya ate abo mbasomese zote toyina posta ya Shiba awo ku simu nonya posta ya Shiba awo ku simu ane kati oyinza n'okwetekanga kolu balina okuba nga bakola ebibuuzo bani nina osomesa ba artist no yeah I've understood that point but at least tojja kulema ko laba bagizi bagende bagire ku Shiba nyeso oyinza okuba tomanyi dates Alan artist bw'alanga abantu baba bamuddiza bamusiima si kubaka bamusiima Dax walayo tuyazamanyiza nyo kushoza Shiba na abo bange bali kuŋŋamba kati sebo so gwe kali agamba Shiba shipompo bigula buti kati njagala nyimbe nga boyimba kadda anuliriza wayimba Shiba shipompo bigula buti enja ku self service buffet jalawera nkongere Dax Katela, are you joking? Indeed I'm joking kuba sijja kubaawo kale dates zizo sijja kubaawo tujja kuba tuli mu kutambuza gundi kali nogamba bugambi bantu nti enaku z'omwezi bweziti mubeereyo ku ya Shiba enaku z'omwezi bweziti ekifo bwe kiti kwata anti leka amaaso tegakyalaba bulungi enaku z'omwezi nga 4 nga meka enaku z'omwezi nga 4 amaaso tegalaba bulungi enaku z'omwezi nga 4 ku Jazz Pier Munyonyo neyanzizza si yeeyo enaku z'omwezi nga 4 Lugogo Indo Stadium Lugogo Indo Stadium nga 4 yagaliza omukyalo ono Shiba Karungi Shenmungi muwe singo takolangako shombi muwe singo Dax Katela wish you good friends ffe tukwagaliza Shenmungi ng'era bw'abadde azikola shows zibadde nnungi don't be gundi naawe waliwo ekintu you compose yourself well and say netereze bulungi katuteke mbabiri kuba abantu bayinza okugamba saabaddewo bana compose yourself then let's go tumwagaliza Shennu ladies and gentlemen I don't want to give you words look there I wish you a nice ladies show. And gentlemen. Tandika ladies and gentlemen. Kali mbera ddala ebigambo. Tandika ladies and gentlemen. I go by names of Dax Katela. I wish Shiba Karungi. Okay, ladies and gentlemen, my name is Dax Katela. I wish Shiba Karungi a nice show on that very date, that very place. May God bless you. Self service mubala. Yashoje njagala okole show yo. Kunyuma. Tesobola kunyuma. Self service mubala. Ulira. Njagala okole show ye nga baji eno by the njagala organizing yo show. Dado ngambye nti naye njagala organizing show. No for a show tekibera kintu kya demand ulaba demand ntu bagamba njagala okole show nga enyo gena dinera biza njagala okole show nga bagita self service mubala nga tulya embata Basagade kankute uliriza njagala okole show omulundi oguddako nga uze wano Tuesday jja njagala ng'ojja wano nga oyina poster oyina date njagala okole show nga bagiyita self service mu bbaala nga tugabula embaata tugitaddewa ewa kati njogera venue njagala habsabala bajja kugaana njagala oteeke Jazz Pier and Jazz Pier yafuuse yaffe kati njagala oteeke ku Jazz Pier
self service mu bbaala nga tukola tutya self service mu bbaala nga tugabula embaata maa kali akayimbako wali okutta embaata bakayita nakato anti kirogama is home cooking sweet potato Momolito is home cooking sweet potato kakati abalungi abatulaba mubeere bulungi olimala Dax Katero share wamashura Dax Katero egenda okuddako egenda kubeera self service mu bbaala nga tugabula embaata jangu n'ennywanto esyo esyoyo jangu n'ennywanto kati awabbaana agenda gikuba atya gundi amanyi ozikuba eva best amanyi ozikuba sha kati awo osokolaba omuntu bwagenda okuyiika kuba Dax abantu kye baali bamanyi kyoli si kyoli mbina baida nino omukono gwange nabadde nsibirawo nga ngamba Dax anywa omwenge netekayo omukono gwange nemugamba nno munnange abantu bamanyi Dax tonywa mwenge tonywa sigala tonywa njaga nabangamubuuza kyekimukuba oyo gayi nedda ajja ku stage ng'atamidde nembagamba it's a character naye abantu bawakana bajja kubimanya ku olwo by the way mu bintu bikyasinza okunsomooza ye production because Dax Katero tusobola omukola okumala ennaku nga 2 alina oleeta ebintu bingi okuportrayinga character eyo but okina mu mutwe do you want to make a show nali ninda nnyo abawagizi okinsaba kati engeri gye bakinsaba kati nkirina naye anti omanyi sitine fena tufaanagana ffe twajjabuzi just nga twereese tetwajjabuzi nga twereese gwe omanyi olugambo nina lungi gwe walabye ka video ka Irene Ntale nga bamukiisinga wakalabye nakalabye gwe buli omu obwedda ali omukwano gwange yambuza naŋŋamba naye kati wa Dax Katero bw'alaba kano ka video nembagamba nedda Dax oli ate kojja wange muko wange tewali ali ku university sachi ezo kisingiza primary gundi school ezirwa ezo kisi zitwalabye that is primary way of expressing love tuli eri ku university za primary omanye Bufaransa bad kisa kintu kivoolera ddala you have to be a good kisa mu Bufaransa eyo era abantu ba francophone basobola okikugamba kikusuye ddala obubonero kyotegeeza omuntu obwanga bad kisa byanyumye mbuuza gwe yetegeeza oba amaaso gaafa lindako Jose soko nonyeze kwano ka video yako mala okwetegerezaamuko soko gye mugundi ngende ku Instagram sya yawede ku oyina Instagram leta wanga ali Dax Katero bwogamba nti ebintu tebyanyumye bulungi aba alina okwetegerezaamu bulungi naye ye Ntale omulabako ate musangawo mbeera bize kati ate jjukira negodigwe Alan banga kiyomana tudda ku primary school n'emmoto yayo kyagijjukira eyo banga kiyomana tudda ku primary school era ebibuuzo bya primary school babikuwa oyinza obigwa what is a map simanyi skeleton obigwa obeera ku biri ebya university naye abantu abamu just bali lake naye ka video kali kenjagala kakano Dax Katero ka video kako kalabi
Alan Cruz. Tale was kissing Gundi. A boyfriend we. Hey, his person. Yeah? His personal person. But it's a nice video, eh? It's nice. Lwakuba nti no kale yo Gundi tenyuma, that is not how they do it. Ekijja kwetaagisaamu lectures ate ez'ebyo. Era nga mumanyi nti no kamera weeri. That is more of a secondary, no primary. Nga muli oba emmanju w'ekiyigo. Ng'aba bagoba Kale, for now, saagala kusukkako wano olunaku olwaleero. I would love to say, have a blessed night. Have a blessed morning, afternoon, wonna mu nsi gy'otulabira. Thank you so much for coming, Mr. Sebunya. Thank you so much. Alan, bw'otyo naye nze nja kwongera okutegeeza omukulembeze ebintu bye yakugambyeko. I want you to keep it. Yagambye you're a nice person, n'engeri gy'okolamu omulimu gwo. You're trying to gy'omu kwabo abantu abavubuka abato nga bakola omulimu ate ogw'amaanyi ennyo. In fact, ogulemye n'abakusinga. Alhamdulillah. Tweyanzenge. Nenge nyina ngo nodikyusa ndi musomesa. Kale, tubadde Dax Cartel omusomesa w'abayimbi. Yeah. Teacher. Teacher w'abayimbi. Teacher w'abayimbi. For the artists. Kale, musebe bulungi for now. Mweraba. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72-682-953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.